Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli omu gy'osinzidde okubeera nga te ogoberera nkubuuzako mu ngeri ey'enjawulo video bw'oba ng'ogifunye ebeera nga te oginterako ekigalo edduke emisinde sharingirako abalala yo comment section always very open bw'oba olina comment yo tekigenda kubeera nga te okkirira wansi awo mu kabox netubeera nga of course twegayagayamuko ku biki ebeera bigenda mu maaso. Kakati olunaku olw'ejjo Sheikh Kiti yasobola okubeera nga te aweebwa ekirabo ky'emmotoka era mwagirabye bulungi nnyo era ng'emmotoka eno ebadde esondeddwa okumala ebbanga ddene nnyo. Ate mu yatuuse abantu netandika okugamba bayiza obba akasente ketwasobola okubeera nga tetusondera Sheikh Kiti akasente akayinza okuba King Saha yasobola okubeera nga ate akalya n'ataguliramu Sheikh Kiti emmotoka. Munange abalingayo eyo mpolampola nga basonda ssente time yatuuka ndowooza akasente ne keesibamuko, wabula njagala kubeera nga te bategeeza olunaku olwaleero nti ensonga zino eza Sheikh Kiti ez'okubeera nga te bamugulira emmotoka zasobola okubeera nga te zituuka mu office y'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era munnange n'abeera nga ate akwatayoko kasente n'abeera nga ate ayongerezako balance era emmotoka eyo okubeera nga ate yasobodde okubeera nga ate evaayo lwakuba ntolina ojja kushiraba wonna wonna oba Bobi Wine ng'akyogerako kubanga ebintu bingi nnyo omusajja oyo ekyamazima byakoze nga tavaayo kubyogera wabula ng'abikolera mu silent. So emmotoka ya Sheikh Kiti eyo gye mulengera kuliko akasente k'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma okubeera nga tabasonda akasente akasente ne keekwatakwatamuko wabula oluvannyuma ensonga ne zituuka ku mmeeza y'omukulu n'abeera nga ate naye akwata akasente balance eyali asigaddeyo emmotoka eyo nesobola okubeera nga ate egulibwa byonna ebiva sayidi ezeeyo era ngenda kubeera nga tembaterawo obutambi obwo musobole okubeera nga temulaba biki ebigenda mu maaso nabankuggyako Sheikh Kiti ngenda kubeera nga tenkuterawo n'obutambi obulala mu maaso awo tulakaalira ojja kubeera nga ate nkiwa ojja kufunamu ekyokuyiga like nga video sharingirako abalala tugatteko mu butongole ka notification bell kakoneko akadaako kajja kubeera nga ate muneka kuyambako okubeera nga ate kakuleetera notification awo nti kakati agagode eside ezeno gegano komoti mubaawo Sheikh Kiti eyo ye mmotoka y'abantu gye bamugulidde, eyo ye mmotoka ya Sheikh Kiti King Saha. Tuli waneno ku muzikiti ekibuli bamukwasizza emmotoka ye. Bazannyo Madam Sylvia muganda wange Mansur Semanda King Saha tweyanziza nnyo tweyanze mbutufa abantu abafaanana nga ggwe fena abamu tubalabanga batasobola kutegeera bifaanana byotegeera abamu nsaba nkwakirwe bulungi naye bw'obanga bwotyo bwobitegedde tumulaajalina nnyini akumira entegeera ebbanga lyonna gikongerenga akutaasa embeera yonna. Madamu Sylvia ne nebaza nnyo ne taata Kirabo kuba ono ye maama Kirabo taata Kirabo tumanyiganye bingi omwami okuwaayo mukyala we ku nsonga ya mwami si byangu naye twebaza buli yenna alina omukono mu nsonga eno. Mbutuufu ndi musimu ng'omuntu siina njolesa gye nnyinza kukolesa mu kusiima kwange na ssanyu lyange kusukakaawo naye ndaajanira omutonzi wange naddala bawangalya ku intaneti. Mbutuufu tweyanziza nnyo tweyanze abatusiimire ennyini nsi ayimirire mu nsonga zammwe ebbanga lyonna. Ekitebe kyaffe tubeebaza Oweekitiibwa Myuka Ssaabawandiisi Imaamu Imran Salisebu ne banno tusaba Oweekitiibwa abatusiimire abanguyize byonna. Tetujja kusukkakaawo bannamawulire mukoze omulimu gw'amaanyi wakati mu kibooko naye temukoowa okusomezebwa kubaamu mu buli mirimu gyonna. Kamberekereze yadde akalina be kakosezza n'esimu. Salaamu alaikum Emotoka ewomesa obulamu bajazivuga ajata meri walengirova sekango isewo bakanya nkomewa
not njagala nsindikire nammwe abaana ba ghetto be bakozesa abasirusiru njagala okubategeeza si mwe musoose fe aba basinga ku myaka tubadde bali esite tulabe bano abasajja tulabe be bakozesa ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabye byafaayo kumani agenda okubanda okusinga Sobbi kumani agenda okubanda okusinga Zebula kumani lwaki mbonabona naabo naye kandi babulire bino abo abantu ababakozesa bwe bamala okubakozesa bagenda either basaanyaawo nga tebagala kuuma bujulizi oba bakozese mmwe kennyini okubateekayo naye temuyiga ate ekyo tekimala mmwe sengawo maamawo taatawo ne famire yo tegenda kubeera nawa SFC oba wajjaaki abakuuma buli nnaku ababakuuma be bantu ba bulijjo mulowooza abantu be mukolako ebikolobero bo bagenda bakola batya nga bafunye tayimu yaabwe nabagambye Kawempe ezo zidroni ne ziki zonna akalulu olunaggwa bajja sibuga batambule bagende batambule bakyali eyo bwabadde omulebesa abadde atambula n'abaana abo abasirikale ngamba genda wali mugete ebikwata gondi negondi genda wali bakyali eyo. How long are you going to be used like idiots? Tebabaagala n'abaana amala okukozesa nga bekozeseza si papa nga basuula eri naye temuyiga. N'olwensonga eyo abantu bemuwangaliramu bo bagenda bayigiriza essomo mwe bumuba temuyiga. Abantu tebagenda kukkiriza kutulugunyizibwa. Taba abadde wano n'ekyogerako ate nzikiriziganya naye. Ntwala obudde bungi nnyo ne bakulembeze bannange okukakkanya bano abaana. Sometimes nembulwa n'ebigambo kuba akomawo bamumenye bamukoze eki bamukubye obubale kati okozesa bigambo ky'omukakkanya. Ekiseera kigenda kutuuka bano abaana babanone mmwe kigenda kutuuka bagenda balya ate abo bennyini ababeetoolodde babamanyi nga bwe mubamanyi. Mwe mulina okutwala obudde ne munoonya oyo yaani abeerabwa bo bamanyi kuba mwe mujja ssente zaabwe mwe mubabonyabonya mwe mubasiba. I want you to know that. Wamma abantu b'e Kawempe mbadde njogera ku protest vote eno nti etulaze ntusobola banaye tetusobola tetusobola ekyabadde Kawempe nga bonna amagye gonna n'agejinya n'agaawa bonna ababi ba Museveni babadde Kawempe bazzeeyo bonna ng'obusima ebbumba. Kakati bwe tubagabanyamu abamu ne bagenda e Kawempe abamu ne bagenda mu Kampala Central abalala ne bagenda e Makini abalala ne bagenda kyogamba bayinza otusobola nga uniform tuzigyemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe eggaali mu buli constituency mwe ba MP abakulembeze muzimbe eggaali nga zakuteekawo resistance tekimenya amateeka. Kyetwabakoze e Kawempe njagala tukibakole Makindye, tukibakole Ssaabagabo, tukibakole mu Central, tukibakole Busoga, tukibakole Mbale, tukibakole Gomba, tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka. Tukitandike kubanga bwe tulimu bya ddala. Njagala buli omu tumutendule nze mundekere namukadde. Museveni akoye akaddiye njagala tumuwe stress oba pressure si atuzaala si ffe tumuzaala tumubuze emirembe tumumaleko emirembe n'abo abatongole bonna ababeera nabo mwababeerayo mweyo constituency nabbanja gye yesimba mutandikireewo okuzimba eggaali. Mwababeera ono mukazi waabo ono Misa Kabandu ono Kampala Central kati mutandike. Twagala mukyajinge abantu baffe. Bw'abadde n'okubuusabuusa okirabye ntukisobola. Okirabye ntukisoboka. Twagala in every position abantu mbanyonyole. Abantu bakitegeere nammwe mwesoboleyo mwesimbeyo buli awali omugwagwa wa Museveni mwesimbewo. Twagala kwera Museveni n'obukyafu bwe bwonna agende nabo.
That is our mission. There is no other mission. Twatandikidde Kawempe twasimbudde sebo webale tuwa mukisa. Tugenda tambula ne mukisa gogo tumaleyo tuwangule eggwanga lyonna. Sebo nga kuyozayoza nzikiriza ne bino ebigambo mbikugambe Kanso Nalukola. Number 1, twebaza Katonda okutuwa omukisa ogw'amaanyi nga guyisiza mu ggwe. Nze maama wange yangambanga ebigambo bino. Yangambanga God can only do for you what he can do through you. Tikatonda ekyo kyasobola okukukolera kyekyo kyayisa mu ggwe. Era nenkulanga manyi buli kimu kyenjaga Katonda ntuuseeko akina nyina okwetowaza Katonda nankozesa okuntuusaako byonna. Naye nasinkana abarasita. Abarasita balina ekigambo kye bagamba I and I and I. Nze ndi I naawe oli I. Gwe nze gwe. Ekitegeeza n'oli ali I nange ekitegeeza n'ekisima ky'oli kisobola okuba ekyange. Katonda ayinza okuyisa ekisima manyanga omukisa mu muntu omulanga gwange. Sebo Katonda yakuyisizaamu omukisa gwaffe kuba naye yakirabe nti tuli bumu. Omukisa ogwo tugutwala era tugenda kuwekika paka 2026 ate tuwangule. Naye njagala okusaba abantu b'e Kawempe abo tubaswazanga. Nze ng'omuntu sirina kubuusabuusa. I have no doubt. Ng'ekibiina tebalina kubuusabuusa otherwise tebandivuddeyo ne beeyiwawo bonna. Nkakasa abantu b'e Kawempe kati nabo tebalina kubuusabuusa kubanga nabo baavuddeyo ne boogera n'eddoboozi ey'omwanguka. Tetulina kubuusabuusa mu busobozi bwo na bumanyirivu bwo na bukenkufu bwo. Naye munnange era twali tubaddeko n'abantu abakenkufu oba bwe twalowooza naye matu lwabayisaako akawo ka ssente wano mu bulago ate nga baali bategeera ebiseera ebyo. Naye tetuli confident titujja kuswaza abantu b'e Kawempe. Ate nammwe abantu b'e Kawempe muyinza okuba temumanyi kyemwafunye. Nze oyo musajja mumanyi oyo ate n'ekibiina kyemmanyi mwafunye emaali. Mwafunye Nalukola mwafunye emaali. Mbasaba nammwe mukuume. Bw'abayitanga nti abaayi waliwo aluleese muveeyo. Oyo mu Kawempe North ye komanda waffe kati yatutwala. Nkakasa ajja tukulembera bulungi politically. Let us go, let us do the work. Finally, basebo ne banyabo njagala okuweereza buno obubaka regime ya Museveni. General Museveni and your regime much to turn us into pieces. You've tried so much to provoke us. We are proud that we've resisted going the nasty way. While the NUP is a moral group, while the NUP is a non-violent group, we have said it many times that there will come a time when we can no longer hold on to the young people of Uganda who want to free themselves by any means necessary. Yes. So it is in your best interest to read the times and read them right. There are so many people that have shielded you from reality. They probably misinform you or you lie deliberately. But I'm here telling you on behalf of my great-grandparents and on behalf of my posterity, on behalf of those that are living and those that you've killed, that you cannot kill all of us. And you should know that our lives don't stop with us being alive. That's why you keep being shocked. There's yet another radical coming up. You keep radicalizing us because we are products of your oppression. It is not too late for you to stop. It is not too late for you to change. We don't want to mess up this country, but this country will be messed if we continue being messed. We love our country. We want the best for our country. And I know you and your lieutenants are listening. We don't fear you.
You have failed to break us. You will never break us. We are indigenous people, and we are talking to you as indigenous people. We have every right to belong here. We have every right to enjoy the laws of this country, and the laws of this country protect us and give us a right to politically participate. Don't try to test the times. You cannot stop this. It is not too late for you to do the right thing, for you to respect your age, for you to have a good legacy. So we say this to go on record. While we are non-violent, you are every day poking violence from unknown people. We only have a few of them under our leadership, but there are so many young people in Uganda that want change, and they will get change with or without your clearance. Finally, we want to demand for the release of all our friends that have been arrested. Those that are missing, we want them, and we want them alive. We continue to demand for the freedom of our brothers, Machete, who is in prison, Sheriff Karanzi, and many others. We want them, and we want them now. Erimwe n'abana Uganda temulekerawo, temutya. Bana abantu betutya, batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Temubatya kuba ne bwe munaabatya temulina kye mugenda kukyusa. Mulabe bwe bayisa bannammwe eno buli omu bamuyisa bwe batyo. Ojja kulowooza nti kigenda kutuukako kansembyeyo na bannamawulire bennyini. Tubeebaza omulimu gw'omukola. Tubasaasira, and we stand in solidarity with you. But every bad thing comes with something good, at least a lesson. Let this show you that no one is safe, not even you. Not even when they use you. Naye bana mawulire abamu nga mmanyi nti bano bakolera regime. Naye nabo ow'embuya teyabataasizza, nabo emboko bazibakubira. So you're not safe. You're only safe in a free country. Unfortunately, bangi ogenda balaba bajja bayita oba bayite bakosi baabwe bababuzeebuze oba batiisekiise oba bawe ekyo gya mmiro basirike until another disaster happens. So do the right thing, stand on the right thing, side of history, and don't be used against oppressed people, because you are also oppressed. Basebo ne banyabo mundeke nve waggulu olunaku lwa leero, but before I conclude, I invited a friend of I invited a friend of mine. His name is Kaito. Alex Kaito Mufumbiro. Anti Oli Alex Waiswa. Katono Alex Kaito. I mean Kato. I tease him. Sebo Science Okolaba. Nere logo limperekeze. Omuntu omukulu gwe nayagadde okuyita bamuyita Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro, where are you? Ladies and gentlemen, this man is a noble man. He's a great man. Sebo twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwo. Twebaza Katonda nti yatulondamu n'atufuula mikwano gyo. Twebaza Katonda nti tulinawo olwaleero. Basebo ne bannyabo, today is Waiswa's birthday. And Nalongolo yazaala ddabo. Twagadde okukozesa lunaku luno okubaagaliza amazaalibwa amalungi, okwebaza omulimu gw'okola, okwebaza Kato olw'okumiranga embooko. Sometimes embooko za Waiswa zigenda wa Kato. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twasabye Katonda akkirize tusaleko keeke ffenna ab'okukiitu babyenzibe. Everybody, let's rise. Happy birthday to you. Happy birthday, Waiswa. Happy birthday to you. Kakati ani ono ng'alinga ye mukulu. Oli mukulu ono ye mugezi. So we'll come sabe before we cut cake, or do we just
tumanyi oli mwogezi naye leero kitwale nti oli bedi otwa ebigambo bibiri. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.